Balista Timo avuddeyo n'abeera ng'ate ayabye ebyama aleese bwino ne messages eziraga nti no munnange Tamale Mirundi Junior yandibanga yeeyagaliza basajja banne. Olutalo lukyagendera ddala mu maaso wakati wa Tamale Mirundi Junior kw'ossa ne Balista Timo. Buli omu ali mu kuba nti no munnange ayogerera munne ebisongovu. Katubere nga tukuwa akatambi kano. Nze siwaira. Katengeje kintu no takomyewo kuwanda muliro abadde hambo. Abadde nga mwana muto nga yezinze bwati. Yenna abutisa amataba bamubuuza Timo asirisa atidde. Kati ngenda kutaako katono nnyo. Bw'anaakoma onazza omuliro nga ndeetera ebinene. Nze sittira muntu ku liiso. Nze namana. Oyo Tamale Junior. Erinnya lyo lirabye. Tamale Junior. Alina gwagamba. Hello my dear. How are you? Come visit me. Uyo. Olina amugamba pardon. Ogambye eki kigwe. Tune the writer. Namugamba atya eki kigwe. Nagamba if you can get time for me and come to my place. Uyo. Ono namugamba yi Junior. Ono namugamba I saw you with my friends at Munyonyo. Na ye mpulidde ng'ondeseemu amasanyalaze. Yiyo ziizo message. Kateeke mu green screen. Ono namugamba musajja gwe. Nze siri bwentyo tebakulimba. Namugamba no problem. But you can try. I can send you transport over I come pick you. Eno message kanjite. Mumanyira amaato mulinga. Fetuli bawomonga. We leave everything at the battlefield. Yiyo. Yiyo mujesomere. Yiyo. Yiyo mujesonyere. Ojirabye? Ono yamugambirawo mukwano. Olabika you have a problem. Naaki blokingirawo. Namugamba genda owunyire eri amatako. Wali oyagala kutunuza mwana mu mbuga ya sitaani. Kansome messages endala. Wemba mugamba enamba ya Junior yino. Sijja giteekawo TikTok ejja kugiblokinga. Enamba ya Junior yino. Ene namba yenjirina. Kakati ate katuddukeko ewa Tamale Mirundi Junior naye munnange etannapowa avuddeyo n'abeera nti nno ayanukula Balista Timo. Kino ekiringa embizi hippopotamus ki Balista Timo nkweyo ku data oyongere onvume. Kula grow up. Ani agala okunvuma nyongereyo data. Gwe Godfather olubalu kulya olw'embizi naawe. Oli spiritualist toina wadde mpewo ya S obusamize naye bwakolemesa bawalyocha Godimazi Godfather olina olubalu kulya olwagonya naye naawe odda wano ku live n'otubuulirira tuli baana bannyoko toina wadde mpewo ya S owozooliko emisambwa egiriwa gwe kennyini olinga musambwa wali okanika fuso mu ndeeba ne bakugoba lwakubba natti naye nazo kibeera ne kigaalaagamu mbu Godfather spiritualist mbu alaba emisambwa siriwalira muli naawe olinga amazzi ejjakuwa ssente emisambwa Godfather nga gyabula kubbirako baakadaama naawe oli awo obbirako baakadaama mb'oli spiritualist oli musawo omuganda wawaggwe
nze toddamu okumbuulirira Godfather siri mutabani wo ebyo ebiddagala by'onaaba n'abasere n'ebbuza tebijja kuwa ssente genda okole nayo kikeera ku n'abasere ne matako Godfather weeyambulirako ku masaŋŋanzira g'ebusega ng'eri omusawo agambye nti ogenda gaggawala wazifuna kiro saa mukaaga oli ku roundabout webusega onaaba ddagala nejjako bisiraani gwe kennyini oli kisiraani atawo yafaalidde so what yafa atabadde agenda kudda he died so ebyo si bivumu wasikira kuleetiza bbiya so guys kyenze wano bagamba Barrister Timo grow up kula ebyokulekana ng'omusiru tebikyakuyamba Barrister Timo owezezza emyaka 5 kulako for once at least grow up for once ebyolekana olinga embizzi wawo olinga abaana tebijja kuyamba nze gwovuma tewali kivumo kyogenda kuŋŋamba mbunomwe nze bannange banvumye wano everyday banvuma okitegeera nesinaki kati olwo bw'ovuma maama wange kati naafa n'atalya nagambye omusajja yali ankwatirira bya ddala ajjeeko live jangu tufuna akatebe bannange mwesegulesegula afune waatuula mwesegulesegula afune waatuula mwesegulesegula afune waatuula ndi wa bed space gwe matako osobola opangisa bed space osobola opangisa bed space gwe yasimba kyuyi kimu rumu 2 ku lugya lwa kitaawo we yaleka akubisiza buloka osobola opangisa bed space gwe gomanya abe Dubai sente tusasula okwebako bwe basi ene nyumba gensulamu nsasula milioni 6 n'ekitundu buli mwezi come rain come sunshine buli mwezi bino sibya kubyayo buloka mutwalo abaana ne bazisamba sambaawo manya n'oteekawo rumu 2 bro bino bintu by'abakozi tuuza wansi anasiwo ndooza obeereyo mu kikuuwe nokola empisa manyi bakuyita beach ow'empisa obeereyo ng'oli bwoti beach ow'empisa bro fe tubeera tunoonya ssente gw'oli eyo okanyampisa osobola okukuuma obufumbo bwo Haji Haruna Mubiru avuddeyo n'akakasa nti nno omwami wa Karonantongo ayina ssente ekyo nno kijjawo bye bagamba abayimbi nti abayimbi be bawasa okitegeera abayimbi abakazi mbu be bawasa okusinziira ku Haji agambye nti abba wa Karonantongo ayinamuko ku ssente ayina ettaka ebiwaate kumpi 3 kugamba mugabira muto sida zirina mwana muto akola mulimu kyalo mwana muto musuubuzi wamma abantu bavuga mwana muto ategede niba batakola tusobola kukwata ndikata milioni 10 simokola nakwata 10 mwata mino mwe 10 wageni zaina kubona wona mwana mumini nyo familia kusasanyeza sente mbagente ko n'ekyo kitono kyayongera Tamale Mirundi Junior entalo ndaba awezezza nnyingi kakati ate wuno yavuddeyo n'alumba Senga Acid. Gwe Senga Acid onanaagira na Junior na Olisiran na Mamumalaya Senga Acid va mu kunanaagira ove mu na gwe Junior na nyenda kuvuma na mama malaya na oli bana wachi va mu byokunanaagira ale Katonda ali agenda kuziba omumwe wawona buwonyi akazi ako nako katwesibyeko ne kananaagirirako nno buli kiseera
na gwe Junior na tatao yafa Kisirani na ekigambo kigenda okutuuka nga ne data atuweddeko bana barabara ivuza senga asidi mugule data akakazi kana naagira kali ko kabera na myaka jonsa avo na nakonekana naagirira kunze banange na geniali na feria kagenda okumalayo ekigambo nga naawe omulabi wenyiyiddu ndeka sengasidi ndeka Junior motuli Uke wakano nako kali kuchi aleka kazi goja kufira ku live oja kutuka gwe mama Kisirani so what kati bwovuma mama ange nafa natalya mmere mulekera okuruza ati TikTok kuba kuliko abasiru bangi mbwe abantu babeera kuno people working. Godfather avuddeyo n'alabula Mathias Walukagga amugambye nti nno abalooya bagenda kubeera nga bamulyako buli ssente. Jjukira nti nno oluvannyuma lw'okuba nti nno akakiiko k'ebyokulonda akamusazizaamu yavuddeyo n'alyoka agamba nti agenda kubeera nga addukira mu kkooti enkulu. Wano Godfather wamuweredde amagezi n'alyoka amugamba nti ssente ze bagenda kulya za bwereere. Bino, it was a political decision. So tugenda mu High Court so that tufunayo legal and so that tufunayo legal decision. So basaba ne banyawalo ne byali bitambula mbu waliwo simanya abateeseteese press. Walukagga mpuliriza bulungi buli kyokola kiveeko. Buli alaba vidiyo eno agikwata agisindikire Walukagga Eva Smart Malala Mani Smabiki singa High Court ekola ensobi uliriza Dajawaru singa High Court enakola ensobi negamba nti Electoral Commission yakusazaamu mu bukyamu High Court ebeere maze okulangirira Bobi Wine in a disguise. Singa High Court ekola ensobi nekulangirira nti Electoral Commission yakusazaamu mu bukyamu olina okudda mu race. High Court ebe maze okuleeta signal eraga nti Bobi Wine yawangudde dda akawulu naye tebagenda mulangirira. Kitegeeza akawulu ke Uganda tekabangako free and fair. Kuba Bobi Wine atambula abyogera tiyabaka matagenda mulangirira. Kino kitegeeza ki international community zonna ziba zikibayingirawo te Uganda tekyali bululu. Kikyentegeeza tosuubirayo ekyenjawulo mu High Court. Baleme kubba nagambye mu video yange yasoose balooya bagenda kubba. Olupapula lwaleeta nti watuula mature entry waluleeta nga luli expired. Eyekolera wuno munnanga ayambalidde Secretary General wa NUP Lubongoya agambye nti Lubongoya yali emabega w'emivuyo gyonna egiri ku mutimbagano mbu yagamba abaana baba foot soldier okuba nti nate balumba n'okuvuma abalala. Kiri mu NUP bibino naye nkubulirayo ekintu kimu nyigamu. Nkubulirayo ekintu kimu nyigamu akabinja kakogwa akatuma okuvuma ng'abakulembeze. Yegwa abadde awendula ng'abaana bano okuvuma ng'abakulembeze ekintu ekyo nakimanya gwa kusatu. Ovumika
ate nabo bamimwa luwewere okusula nga tebayombye obawole banja bawakula ne kumusirise olutalo ne wallahi gwe tebakulumbangako musajja kyogate tukulaba tutekubyama naffe kyoyagala kuviira ddala ku ssente z'Olivia ze bamusondera omuguliramu ennyumba n'omujja ne ku lisiti egenda e Bulaaya aleme kuwaaba tutekubyama musajja gwe gosiro nkusobola okubika gwe kulinako fayiro bwaguuga omuli n'essimu ya Dokita Besigye okubika gwe ebimu sijja kugenda wa omuli n'essimu ya Dokita Besigye okubika gwe musajja gwe kulinako bwino mungi okubye nnyo abantu abagattako ogobyewo nnyo abantu abagattako ekimala musajja gwe omwana noyagala omusindika yesimbewo independent ate nga kadi yagabiddwa muntu mulala bwe yagaana wamukwata omuteeka mu kkomera musajja gwe oyina akatiba akagobawo abaana mpola kyova olaba n'abaali ababooda ekibinja wabagobawo n'osikizaawo ekikyo toyagala afiira ku excellence toyagala azannya mu butuufu era abantu bonna oyagala bafrustratinga ne bannayuganda basobola okwawula akugamba nti gundi yalya mijjulo gundi ndowooza bwalya yenga kkuta n'omuwere asobola okiraba akabinja kokana akaababbi abakifeesi tewasindika okutusaanyawo n'okusaanya abakulembeze b'ekibiina naye linda lunaku lwo musajja gwe olunaku lujja kujja olutuufu linda lunaku lwo musajja gwe ojja kubulwa woonywa n'otuzzi ng'abaana bakwewangidde sajja oyagala mmuleka mu bbanga sajja oyagala mmuleka yekka abaana mbu we bajja nga bagakatirero ku ttoono nga teri abagambako nti okola ki ate maama bowa amata amakwafu bowa amata amakwafu nga lwaki tebakugondere bewasuubiza otutwala e Bulaaya nga lwaki tebakugondere musajja gwe Gosiro tukooye emiggo gy'okumaliba musajja gwe Gosiro tukooye emiggo gy'okumaliba bannange saateekebwako bivumo bye banvuma byonna oba bye banvumye byonna ebbanga ddene nga nsirise lwakuba nti nina kye nakola ekinene nawolereza Nyanzi kyekimpisa mbega nawolereza Ssennyonyi kyekimpisa mbega nawolereza Waiswa kyekimpisa mbega awo bemulaba abo baba baagala babanga bakuwalula nga boosi bw'abagambye bakuwalule nga teri abagambako nti okola ki naye mbategeeza ekintu kimu nze mutabani wa Nakirijja tebanzannyira ku bwongo bwe tuddayo wa Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'ate alumba akasuku entalo zaakoze nnyingi bannange eno waali ewa Balista Timo wa Musabula eno wasenga Asidi wa Musabula kaakati ate Kasuku naye wuuyo kale simanyi oba Junior entalo anaamalako nazo naye wuuno munnange talina bigambo birungi eri Kasuku nga bulijjo agambye nti yakoowa Kasuku ogezaako buli kimu olabe nti I become a failure byagaana. People love me. I'm favored. Abantu banjagala samahongo. Kati kye wakola kupangisa banvuma. I know you. Nabo bonna abanvuma gwabasasula. Era Balista Timo wamutwala e Bungereza. Papa said to abuse me. I know everything. Kati awo nkukwatemu gwe wabitandise wakyaziza Shalumu anvume gwe wabitandise endagaano wagimenye
twaina agreement Samahongo nawe tontabala sikutabala naye Samahongo okuva we watadde Shalom ku YouTube ya Nvume Samahongo nja kukuvuma saagala okubire muntu wano gwantankuula ebyo bipulokise byo byokola ebyo ebivubuka byo byotuma bituvume omale weefule nti gwe mulungi otegeera nnyo omale otubuulirire nga you are the problem Samahongo stop that game on me olabikoze obikola abantu bangi enkwezo zijja kukoma ku nze gwe wabitandise endagaano yavuddewo sikyayina gwe ngenda kuwuliriza ku nsonga za Samahongo ye yakyaziza Shalom Anvume n'amenya endagaano the peace agreement endagaano y'emirembe yamenyese kati kwata ku famire yange nkwate ku yiyo anti olowooza gwe wazaala wekka wano oyinza okulowooza gwalina omukazi wekka wano tujja kukakkanya Samahongo tujja kukakkanya bonna atuzanyirako tujja kujjawo we will be history anti onoonyaamu views obeerako ku YouTube yo n'otanjogerako tobaawo buli kumaca Junior Samahongo ndeka views zowakula mutaata wange zaamala buli kumaca okeera kunjogerako nze sikwagala sirikwagala musajja gwe wadaga enkwezi semberayo ddala baddange nakukyawa n'okunziika tojjanga omusajja nakola eddaame Samahongo bwenfanga tojjanga ndeka naye buli kumaca ka YouTube ko Junior ndeka Samahongo saagala onjogereko ze saagala kumpaana ebyo byokola bamutyaba sibyagala ebyo byobayisaamu saagala kumpisaamu erinnya ndiina nalikola sikyetaaga kumanyika banne sikyetaaga omusajja yanfuukira omusajja ogenda okulaba ku maca akuyisiza Junior tonjogera kondeka gwe ntwala ng'eyafa ne olya ku nze you are eating on me ate weefuula nti onsinga olya ku nze views zo programu zo zitambule Sunday Nation yenze munkubira emasimu wano nze sibakubira mbadde awo ku Sunday Nation munkubidde Junior have I ever called you Samahongo nali nkukubiddeko ne mwabankubira amasimu wano luli mwapita ku Serena sibaja tukube ebikonde you are the ones who need me Junior jagutuzanye ebikonde nembiddukamu era nga Samahongo noonya kati Samahongo kino kankikubuulire siri kwagala nakwagala taata wange yakwagala nakukolera buli kimu wansasulamu nkwe siri kwagala ndeka Samahongo ndeka nze wantama omulwadde Jayden bambi baasiibuddwa baasiibuddwa akatambike ku munnange nga bali mu kuva ate mu ddwaliro naye ng'okusonda ensimbi kukyagendera ddala mu maaso akatusabe Mukama Katonda bambi abeere nti naate amuwonya batusiibudde ne batuwa n'ebyomuli ebyokulya ebisigaddewo byonna byange mami kandabe biri mu fridge mami tamutadde mu kantu tumutambuza mami jangu obuze ku balabi ba Sugar and Face laptop
Omulajja waffe bamusiibudde. Mami kati afuuse waakati era ngenda mugwirawo YouTube channel. Nango basulako sinabuzimba sibulo. Chikulumya nnyo. Wama mami siibula ku balabi baffe. Hi, yes. Sorry. Nenge ebimuli by'omulwadde ngenda bitwala. Zaabirina. Yenzaabirina. Yenzaabirina. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi alakwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.